Ani? Dr. Bitone. Eh. Yavana agamba liti puzzle. Ogenda kufa toina de 10 ejja kwesa sire queen mkaseera kana. Eyo omu kubawaddeyo obuwongo. Kakati mu bantu abalina okwogera ku by'okuwaayo essaawa zino Bitone atuleke. Dr. Bitone tuleke. Bongamba nti nno liri puzzle tayina gw'oyina. Bongandi liri puzzle agenda kufumbirwa afuuke sire akuba sire queen. Liri puzzle gomanyi bawa Dr. Bitone. Thank you. Gugenda otunuze mu kamera mu Dr. Bitone omubuuze Dr. Bitone ofumba wa akulage mukyala we kati bwana amala okulaga mukyala we then oteeke ku minzaani olaba oba ayina moral authority ejja okutandika okuvuma liri puzzle yawaddeyo emitwalo gya 2 oyagala omuchallenge nga gwe waayaana simanyi lwaki buli awaayo mwagala negativity kati gundi yawaddeyo weeraga fine yawaddeyo yeeraze naye yabadde awaayo mu public institution njala mwawula ebintu bibiri awaayo mu public institution tutegeeragana kubanga bw'oba oyitutte ebintu ku kyalo mu byalo eyo ffe gye tutwala ebintu bw'oba oyagala babiwe kyalo oyita abamawulire naye ekyalo kyonna n'okiyita nobaga chairman tumuwadde enkumbi zammwe 400 tutegeeragana ne bw'oba owa muntu nkumbi emu lwaki oba oyita abamawulire nkumbi ye oba girimisiza oba tagirimisiza tebibakwatako so Dr. Bitone mu bantu abalina okwogera ssaawa zino talina yadde n'okukolola talina yadde mu bantu abalina okwogera essaawa zino omuntu olina kuleeta ebintu bibiri olina kujja na bubaka nga buzzaamu bantu maanyi oba kubalaga coronavirus bwakwata na bwaluma oba kubayamba kubawa mmere bw'oba tokola ekyo ekimu ku ebyo ebibiri essaawa zino toyogera bw'oba essaawa zino ze kwogera kubawaddeyo gundi yawaddeyo butono gwe sidayo ewammwe gundi yawaddeyo dayo ewammwe ate liri emitwalo 2 tegisobola kubula liri puzzle mwe libe muwogwe mugamba gwani akugambye nti adde yakava mu bizibu gwomanyi liri puzzle byakola liri puzzle yasembye tegekawo ekivulu thank you bakolayi kati sente zeyagabye yazijjeewa thank you kakati ye bw'aba yeekutte teyazijje mu kivulu kati abazijjira bwe bazizza mu bivulu tebayina ye liri puzzle mukama yeebazibwe yakutte mu nsawo ye n'awaayo emitwalo 2 abalala bawaddeyo emitwalo 2 mu bantu baabwe tutegeeragana kubanze essaawa zino nsobola okugamba nti nina famire yange gyendabirira nina baganda bange nina banyinaze nina bakozi bannange listen nina bakozi bannange bwe mba nyina mukozi munange gwempa naye muyitire mu kamera thank you liri puzzle kyamututte mu kamera yabadde abitwala wa prime minister buli obwedde agendayo ogenda mu kamera kubanga lwaki ogenda mu kamera ng'otwale wa prime minister ebintu agenda bigabira bantu oyagala babimu banje wandi yabadde ayagala mawulire kyakubiri eri gye yabadde atwala mu public institution bw'oba otwalayo public erina okumanya bamanye nti basebo ne bannyabo prime minister's office tugiwadde obuwunga bwa liri puzzle kati bwe bagaa nti buweddewo mubabuuza bugwawo butya nga liri puzzle yabawa obuwunga bwaffe tutegeeragana so liri puzzle yadde mutuufu agende mu mawulire kuba eri yabadde atwala mu public institution naye bwe mba ntwala mu private institution lwaki mba njagala amawulire liri puzzle yeebale okuwaayo yeebale omutima omugabi mukama muwa omukisa kyobula ne president bw'abazze okwogera lwaki tumuwuliriza tubugambe ki ekiddako era naye bw'aba talina kiddako tajja ati yagaba ennaku zaagala twogere nga bajjega president yagaba ennaku yagaba ennaku okusinziira ku kawuka bwe katambula kati ssaawa zino kale singa yatuwadde ennaku 2 n'atuta ne tuddayo mu kibuga ogenda kukolayo ki kunoonyayo ki anti wulira wano ekonome ya Kampala kuba basinze okukosebwa ennaku bannakampala ekonome y'e Kampala etambulira ku bintu biva bweru kuyingira tutegeeragana kati ssaawa zino abasuubuzi nga tebalina maali eva China gwe mu kibuga tuba tukolayo ki temuli maali amaduuka gonna tegalina sitooko
kati president akuwa ennaku naye okusinziira ku international pressure China tennagulawo ani tannagulawo ennyonyi tezitambula kati bw'anaakutano oddayo mu kibuga era ojja kugenda ogulawo wooteri yo nga teri balya kuba tebalina maali leediyo tezirina bulango kuba teri balanga tutegeera kati president akuwa ennaku okusinziira ku kyaba asomye nti kasooke tugabe ennaku zino 21 tulabe ku international level economy etambula etya tu akawuka katambulira ku pesti kati zennaku ze baatuwadde tuzirinde ziggweko ekisingako okubeera ewaka ne tweyiyayiya ne twegattagatta nga banneighbors ne tweraba engeri we tuyinza okuwonamu enjala dani okubeera mu kibuga tetutambuza akawuka ne tutaliko olaba abantu nga batondoka we bafa we bagwa wali we bafa we bagwa wali we bafa we bagwa wali olw'okuba twagala kukola golaba bo mu kyalo bakayana ababadde balima good kati gwe naawe essaawa zino soko tetenkanye butya bwe baba tuwadde ku kawunga soke tubeerewo naako tukayana emmere kututuukako actually omuntu yenna akayana essaawa zino olina kayana mmere eruddewo tutuukako prime minister emmere erimu amayinja emmere byoba okayanako ebyennaku bireke bali bameka mu baserebe omuntu bw'avaayo omu n'agamba enjala etuluma mwenubuza buli omu enjala emuluma obubaka bwe twewa ffenna alinamu obusobozi president yatugaana okugaba emmere mu lujjudde alinamu obusobozi yamba mulirwanaawo teweebaka nga totegedde oba neyiba waalidde oba talidde soka ove ku bino ebya tv okumanya Lema yawaddaani Juliana yawaddaani ebyo biveeko gwe neyibawo muwadde ki nga tonatandika kunoonya Juliana na Lema namakula gwe neyibawo muwadde ki muba mumwe mukulembedde obunanfuusi bwe mutuuka okulya emmere nga mweggalirayo mu nnyumba zammwe teri kummwe mwenna abalonoonya Juliana awadde ki Lema awaddaani ani awaddaani gwe neyibawo wamuwadde ki okujjawo okwesibira mu nnyumba yo n'obeera omwo n'olya emmere yo n'abaana bo ne mufulumya mu kkuto gwe neyibawo wamuwadde ki jjajjaawo wamuweereza ki nga tonatandika kunoonya Lema yawaddeyo ki gwe jjajjaawo wamuwadde ki nga tonatandika kunoonya Kwefu yakoze ki gwe ewaka mu bantu abakwetolodde bo bootandikirako tutegeeragana gwe soka obeere kyoyagala ensi ebeere tutegeeragana thank you omuyimbi wategeka ekivu n'akola charity yonna agenda kuyamba afube nnyo okulaba ng'ayita media house ezisinga obungi zimulabe ng'awaayo thank you anti kyekiri kyeggambye nti byawaayo ng'amaliriza ekivulu lindako tebiba bibye mukulu gondi bw'oba wayisa abantu ng'obagambye nti sente ze mumpa ngenda kuwaako charity oba olina okuleeta ab'amawulire abantu abasasudde ku mulyango bamanye nti selindako nga tonnaba kugenda ku kivu oyagala abantu bajje mu kivu naye noyagala oyitemu owino abantu balabe oyita kamera lwaki essaawa zino toyita kamera notandika okuwa anti ne kampuni ezisigadde ezikola bizinesi endala nazo zikola promotion nga zirina product empya gye zireeta batuyitamu towulira abaleeta amasimu amapya bakkirira mu owino nabo basobole okutunda amasimu gaabwe tutegeeragana eri tuba tugenzeyo okukola publicity era tekitukakatako okuddayo ng'ekivulu kiwedde kuba n'abamakampuni bwe baleeta product empya katale ne bamala ne bagitunda ne bayitamu muno drive banange twali eri twaleese obusimu obupya bwe bumala okuggwawo walebe kampuni ekomawo negamba banaye tukomyewo product gye mwaguze yaweddewo teri akomawo ekitukomyawo okuyita abakamera nga tugenze mu charity ziri nti muba mwajja ku mulyango nga tubasuubiza era namwe muba mujja kuddeyo mugambe abayimbi bajja ne batugamba tubawe ssente tubawagire bagende bayamba abantu bayamba luddawa so kyekitukomyawo tulita abakamera kuba sente ziba zammwe naye bwe ziba nga si zammwe nga ze kwefulukuta nkutte mu nsawo yange nembaako gwengulidde esowaani y'emmere mu kaseera kano nga nziye munsi lwaki mba muteeka ku kamera nga nze kamera y'omutima gwange emulabye so gw'otanalaba mu kamera yagabye bibye gw'olabye mu kamera yagabye by'abantu tutegeeragana thank you ekyo kintu tukikkiriza tukiwulira nga tuzze mu mazima bubaka kibwowa gaddala omuyimbi gyali kituufu alina naye nga yaganye okuwaayo atali yaganye gwe galanti ki gye mulina nti ayina wano kati kankubulyeko obuyimbi bulinga bulaba bizinesi endala nti nabo
batambulira mu mabanja. Tutegeeragana. Osobola okusanga omusajja nga mugagga wano mu kibuga Kampala ng'alina ebizimbe nga 7. Betubala nti bagagga alina ebizimbe 7. Naye okimanyi nti asobola okutuka leero n'akutuka omulundi gumu pyu. Mugenda okuddamu okukebera ebizimbe bye byonna nga bulijjo biri mu mabanka. Emu ya banka yabiwaayo bamubanja akawumbi wali bamubanja bwezi ogera nga banka tembawulirangayo bulijjo naye nga bulijjo wano mu bantu sente zikola ki kati waliwo mwe mulowooza nti sente weeziri naye nga sente zibaddewo ezirunning emirimu nga ya investing adda mu bintu yaguze ettaka yakoze bwati ng'essaawa zino talinawo hard cash